bano babaagala batebaagala gavumenti erina okukyuka oba ddi tebannoonya ye erina okukyuka baagala tebaagala sibyakuteesaako anti era nabo okujja era gavumenti amala kukola etya era ne sipiidi kwe tukaddiira ndowooza emala okunnyonnyola ekyo tebannoonya gwe gyasokebera bukebezi lubaabo nonyiganyigitanga naye wennagira lyalidde bevuli tabanga omwana byagera biki mwana muzuku tabanga gwenyiga muyizitanga nti naye muzukulu ayinza okuba najja gumugumu mpulira kale kwe gasina nnyo era gyendaga naye olamusizaako nnyo mukulike obwakedde emikwano gyange mwonna mwenna ba senkulu ba Yugi Update TV abeekumira ku Yugi Update TV mwebale kubeezawo mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza tugenda tuspreadinga ekigambo ekyenkyukakyuka kubanga akaseera keeko tutuukiridde ku lunaku olugenda lusemberera olwa 2026 tugenda okubanga tusalawo wali eri ku ballot paper gwe mukwano gwange ali eyo nowuliddeko nti waliwo abeetegese ekibiina ebyetegese okubanga babba akalulu naye akamulundi guno kagenda kuba kalalamukko ebyo nga bikyali awo twawuliddeko nti sajja akalulu baakatidde aka 2026 bali mu kweteekateeka kuba ko engeri ki gye bakyusaamu reforms zibajeeteka ebintu olwokubanga akalulu kano tekakubibwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza naye ku luno bigenda kubeera biralamukko gwe mukwano gwange ali eyo gyonna yonna gy'oli weebereremu bira bulindaala ekyokukola otuuka wali eri ng'okimanyi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza sheeka omuwulidde mukambwemukko mukaawu abantu bakyekweka kati bigambo babyogera lwatu era kati gwe munabyabufuzi ali eyo nga gwe okyaganye n'okwatula bantu bakuluna naye nga tosaana kwatula nsonga eyinza kuzimba bannayuganda so nga abakulembeze ab'eddiini abakigi bitakwatako bavuddeyo ne basobola okuba nga baatula ensonga gye balaba ezimba eggwanga kati gwe obanga atatugasa era aba bakulondera bwe era obanga olina omubaka mu constituency gwe mwalonda nga ali awo tabagasa mu parliament owulira waateesa tomuwuliranko wadde ku media platform n'emu ng'alina ekigambo kyayogedde ekiganye kwegamba ng'alina critical ekintu kya criticizinga ku bintu ekiba kigenze mu maaso mu bukyamu nga kiwabya eggwanga oyo mmanya nti mwalonda kipapula omukwano gwange ali eyo ampuliriza wabula mbanirizaako nnyo ku Yugi Update TV ku musinziro okubanga mutuwuliriza gwatana kubanga osubscribinga kubiriza muganda wange na maaso subscribinge likinga sharinga commentinga baganda bange mwenna mbaagala nnyo kakati sheeko ono agamba ti ebintu mulina kitegeera mwenna bali mu buyinza nti neemunaakola mutya nga ninga agamba Museveni ne Muhoozi nti neemunaakola mutya neemunaajeeteka ebintu gavumenti yo yakukyuka neba naakola batya gavumenti erina okukyuka tetusobola kubeera mu gavumenti emulubeerera ebbanga lyemaze ery'emyaka 4 gagimala gavumenti erina okukyuka neba naakola ki neba naakola batya ate agambye nti omuntu si kibi okubaako ne sayidi gy'awagira buli muntu alina okuwagira ate abeerako ne sayidi oli waaba afunye sayidi gy'awagira talaba nsonga waaki oba okirabamu obuzibu kakati abakulembeze b'amadiini abavaayo ne mwatula ku nsonga z'eggwanga ne mulwanirira bannansi nze mbaagala nnyo era Mukama Katonda nammwe alwanirire emirimu gyammwe gye musaavinga nga bannaddiini kubanga ensonga weetuuka okubanga omuntu avaayo munnaddiini n'ayingirira ebyobufuzi omanya nti ensonga ennamusa etuuse ku ki ku nnyoge wabeerawo ebitangaala bye tulaba ffe tusobola okutanga tugamba nti kati we bituuse ensolo ku muzigo kweri kale gwe munnange tuweebaka nga olwanya olutalo okuva emabega wootyo bw'oba olwana paka ku nkomerero yaalwo gwe mukwano gwange ali eyo mubadde bawuliriza balungi nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV kasheyalinge kalayikinge
subscribinga tusobole okunyweza amayengo gano. Tugenda tunatera otutuuka mu country wide tour muganda wange, mukimanyi nti